Buterevu omulungi ali ku Spark TV nkwebaza era nkukulisayo nnyo mu bulango naddala gwe yakedde naffe okuviira ddala ssaawa 12 paka ssaawa zino zennyini. Program Spark ku makya tukyagenda mu maaso era nga we twogerera tugenda mu mboozi y'eggwanga. Wabula njagala okujjukiza nti essomero gy'olina okutwala omwana wo okubanga ate akulizibwa ku musingi ogwa ddiini balondola talenti ye ate nga munnange balina byonna byonna ebyetaagisa mu kusomesa omwana ono asobole okuguka asobole okubeera nga ate agasa eggwanga ly'essomero lya Vision for Africa High School essomero lya one A-level lisangibwawo Nakifuma Mukono era abeetaaze essomero munnange ennamba zaabwe ziri awo ku screen era registration egenda mu maaso essaawa zino dyennyini. Olunaku olwaleero twagala kutunuulira pressure abaana gye babeera nabo nga batudde ebigezo ebya primary. Leero tuli mu kwebuuza nti pressure eno ey'omwana okuyita ebigezo bino ng'ayitira waggulu ekosa etya omwana? Ye bw'eba ekosezza omwana ekosa etya abazadde, ekosa etya abasomesa? Ye pressure eno ani agireeta? Basomesa be bagireeta, abaana be bagireeta oba bazadde? Ebyo bye twagala otunuulira olunaku olwaleero kubanga tulabye abaana ab'enjawulo nga bamu bagenze mu depression, abalala bagudde eddalu, abalala n'okusoma abivuddeko takyabyagala. Naye ekyamukisa tuli ne Hajat Zamzam agenda kubanga ate atangaza ku nsonga eno. Njagala okujjukiza nti ono mukugu era abudaabuda abaana emyaka gyonna era nga head teacher w'amasomero agenda kuba agakunyonyola bulungi. Wabula sigenda kwogera bingi, ngenda musaba kweyanjuyire n'oluvannyuma tugende mu nsonga eno. Omuzadde oyina omwana atudde primary, oyina omwana agenda otuula primary, nkusaba tokwata ku remote yo. Spark ku makya katutangaza ensonga eno tugigonjole bulungi. Hajat, buuza ku mulabi wa Spark TV. Omulabi wange omulungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi mukyala Byengo Zamzam omubwati muleniye director Golden Balls Schools. Nga nkola ne PAM professional counselors. I'm a counselor for families and children. Mbudaabuda abamenyesa emitima mu nsonga zonna, abakyala, abaami, abaana. Essaawa zino tuli mu kweraliikirira oba baleera anaagenda wa essomero lino terigenda kutuwa lino bannange omwana wange awa dream school bakomye ku 6 abalenzi abawala abalenzi baagala abaabuna omwana alina 16. Togwamu maanyi omwana wo Katonda alina kye yamutegekera. Hajat, obudaabuda baana ki b'osinga obudaabuda? Abaana bensinga okubudaabuda naddala batiini. Okay. So ekitegeeza n'omuzadde alina owa senior 6 kuba twategeddeko abaana ba senior 4 kati yo mitima gibakola ki? Gibabuguma kuba ebyabwe byebiddako. Waliwo neyagambye I don't want Friday to read. Mbugamba what is it? Nga nno sibiriiko nze. Tibagambye ebigezo byaffe biyinza okudda ku Friday. Abaana ba senior 4 tebali mu kulya. Kati waliwo aba senior 6 n'abagenda ku campus nabo bali awo. Kati waliwo n'abazadde ababifunye edda. Hajati nze we nasomera twayinanga kino ekintu oba kye bayitanga examination fever. Njagala tutandikira awo. Examination fever kyova olabera tulina olunaku luli olwa briefing. Omuntu tusooke tumuteeketeeke. Naye omwana ono bw'oba obadde ojjangwa abasomesa bamuteekateeka. Naawe omuzadde by the way ensonga lwaki tubeera n'eri gye tuyita edduwa oba essaala tugenda kubasabira that tubawongeyo mu mikono gya Katonda. Era n'omuzadde tubayita nnyo mujje tusuubira okumugambayo awo akagambo nakibuule kivumbi teweeraliikirira Mukama Katonda ali naffe. Omanye ebintu bino ebya pressure ebiseera ebisinga ng'oyagala pressure esale manya nti waliyo overall ye Katonda. Agenda kusalawo kwe kwakakasa nti kugenda kugasa. Oyaaya n'omwana agende mu ssomero kubanga gwe dream school yo tulina class mwe tugwa bakwano bange banaawulira batya nti omwana teyagenze eno. Haja twagala kumanya pressure eno ey'okuyitira ebibuuzo bya primary waggulu ani agireeta? Abaana ffe abagireeta, abazadde, basomesa, ani akumamu omuliro omwana okutuuka kuba n'eno pressure? Waliwo ekisookera ddala abaala muzadde. Abazadde bagikuma bati? Abazadde bagikuma to the extent nti waliwo amasomero nga for example balondamu abaana ne bagamba abaana bana tutasuubira nti bajja kufuna first grade tebalina kutuulira mu center number. Newankubadde ekyo nakyo si kirungi. Naye omuzadde omulaba ng'agamba teacher what can it take nkole ki omwana wange okufuna okubeera ng'atuulira wano?
omuzadde gwabeera ku pressure. Abazadde bano bateekawo embeera nti bonna abazadde baagala abaana bafune buna naye nga tekisoboka. Bonna tebasobola kufuna buna, bonna balina okufuna first grade. Kati omuzadde n'abeera ng'ateeka ku ttiki oba ku ssomero twasasudde ssente nnyingi nnyo tusuubira first grade nti bakola ne comment. Ayinza okuba omuzadde for example alina abaana aba babiri, alina gwayambako, tebatera bateeka mu lyabukadde 2.5, kati gwayambako ali mu ssomero lyogamba nti lyeri average, n'afuna 11, ono gwe basasuza obubiri oba akamu ekitundu najja n'aleeta 17. Awo n'olyokola bafayo omuntu agenda ne ku gurupu y'essomero ey'abazadde n'ayiwa ebigambo bingi nnyo, naye ng'ate first grade n'obuna buli muntu akyagala. Naye ate si kyekiditamininga nti ogenda kubeera dokita ow'amaanyi, nti ogenda kubeera minisita, nti ogenda kubeera mugagga, kuba byonna gye twetoolera twagala ssente. Nti omuntu oyo yafuna obuna n'afuna 8 n'afuna biki yagenda okubeera omugagga mu family. So abazadde be bateeka abasomesa n'amasomero ku pressure. Nti bayina omwana alina okukola bwekyo. In fact okumanya abazadde bateedeyo pressure, we are reaching an extent nga ku ssomero tewakyali mwana ata munafu. Ng'abantu abaana bonna mbu bakola bulungi naye nga tebakola bulungi Milka n'omulabi wange atulaba nga tebakola bulungi bonna naye because there is that pressure. The parent wants a first grade. How is he going to make it? Teacher naye nga you would leave these teachers to do their work tukakase nti omusomesa omuwadde omwana tumuteekako pressure anaafuna first grade. Tugenda kukola tutya, kyetaagisa ki? Okyogedde n'endabira ddala abazadde, waliwo abazadde be nalabangako eyo nga tuzaayo baganda baffe ng'asobola n'okukwata ticca n'amugamba bambi nkwegayiridde eri eno omwana saagala azanye saagala akole ki n'amuwa ne ssente amukokinge. Kati omusomesa bwe yesanga nga maybe omwana ali week mu eyo area nga Martha agaanye ng'agamba omanyi kankumaki ng'oyitewo muzadde wasanyuke. Singa amagezi ge gaali galeeta obugagga singa abasomesa tuli bagagga nnyo kuba ffe tulinga campus, we are the people directing. Oyagala kubeera musawo, take this route. Oyagala kubeera take this route. Njagala tutunuulire kino kikosa kitya abaana ate nnyo. Omuzadde mutangaalize. Omuzadde mbadde nkusaba mukwano omwana wo leka tuleme kumulagajjalira, tumufeeko omusomesa tuwogere naye naye tetuteekawo mbeera nti I expect you to bring grade for aggregates. I expect a first grade. Teekawo Katonda nga Mukama Katonda kyanaaleeta tusaba atukolera enteekateeka ofune obubonero naye first grade Kivumbi naali gyagadde naali agadde Nahiyo leete first grade. Nuruddin Naswira Nabihu, I would like to get a first grade. Naye ngo toteekawo bono batolese first grade nze tujja genda mu senior. Mwana n'agamba mami mbadde njagala genda this school, dream school ye. N'agamba gwe wano gwaleeta 16 nze sigenda kuteeka mu ssente zange nga nkutwala eyo bigenda kulemerayo kuzina 16 ze waleeta oluusi ate ng'essomero libadde teritaddewo pressure nti omuntu lyagala ba first graders nga n'abasekendi babatwala. Yes, kubanga kati amasomero agategeera ekintu kino batwala n'omwana alina 25 24 third grade naye ne basomesa omwana ono n'afuna first grade mu Olive ne weewuunye. Hajjati abaana baffe bakusibwa batya singa twongera bateekako pressure ey'okuyitira waggulu? Omwana asobola n'ogenda mu depression, omwana yeekyawa, obwongo bwe obwafekitinze, oyonoonye is it self esteem, omwana ono aggwamu essuubi n'agamba nze siina kyenkola olaba ne mu P7 first grade yannema. Naye ng'ate omwana ono bwe wandibadde omuwumbyewumbye n'omugamba you can make it. By the way, you can make it. Temuba balaamu maanyi batandikira ku mooko ne gwe onooyita gwe ne batandika okukonsideringa amasomero omwana galaba nga tagaagala ojja kugenda muliri kuba ebiseera ebisinga abantu tebaagala amasomero ga ku byalo byabwe bagalabanga ababiki ojja kuteekaawo nja kuteeka muliri omwana ali amanyi nti abantu bali demoralizinga bali kakkanya. Abaana nina omwana bankubidde essimu ne bamundeetera mu counseling. The girl was expecting 4 n'afuna 20 ate si ye yekka bannange otuuza abantu nga 7 ng'ofune client nga the same case ono nakono bagala emanyi ngenda bamitinga lwakuna ne bajja abantu nga 8 naye nga buli omu tamanyi munne. Kati wano mu Kampala etwogerera abafunye obuna tebaliiwo kyokyo ate obuna it's not solved that every home you knock it's there.
obuna simu nnyo ati nze kambaweko scenario mutabani wange omukulu yafuna buna in fact it was my first time okulaba omuntu afunye obuna live sirabangako omuntu afunye buna live kubanga ngambalaba mu mawulire na ku TV bagamba bano sipaka neraga bano somero lino bagibireti nga bafunye buna kasirabangako omuntu live kumukwatako ku mukono kumulaba so my boy alhamdulillah nafuna bumeka buna naye omwana oyo ye yali akyewulira kubanga one day we are talking as a parent and a son moreover first son nangamba mami ngenda kuleetera obuna ne mugamba twala eri obuna munnyo that everywhere you know ko weguli buli family egulina nangamba bwe nkuleetera obuna mami umpaaki konze oyagala ki he was 11 years ne mugamba oyagala ki nangamba poloti ku myaka 10 ne mugamba poloti ne mugamba nambulya ne poloti wano ne mugamba okay ndetera obuna nkuwe poloti then ne tutambula kati kumbe era yali yatula ne taata wendoza ne bakyogerako ebyo byonna mbitegeera ebibuzo bikomyewo namugamba dadi ngenda kuleetera obuna koye olimba buna bwangu koye bwe nkuleetera obuna ompaaki namubuuza oyagala ki nti njagala kuntwala he had his dream school namugamba twali tuli mu mbeera nga si nnungi ng'era naye ndowooza akiraba namugamba bw'onoofuna obuna wakiri naakuba empala ebiraka naye n'ogenda mu eryo essomero ery'ekirooto kyo ng'omwana yakyeyagalidde ng'omwana yayagala eryo essomero naye nga taata akyeyama so ebibuuzo tuba tuli awo ng'ebibuuzo bikomyewo ne batukubira kubajjukira baba abasomesa basindika mangu nti omwana tumwetaaga mulete ku ssomero bannamawulire bagenda kumwetaaga wa I remember I was in Mengo Hospital nga ndi mulwadde ndina ku kipa ne ngamba omusawo sooka ogyeko ecupa eno I cannot believe this. Are you seeing that? Omwana kennyini yasabye nti agenda leeta buna sikumuzadde amusindikira era yaŋŋamba story naŋŋamba do you know why nasoma naye naŋŋamba mami nakisabiranga nentandika n'okusiiba olwokuna nomande nga njagala buna kubanga mbu one day mu basomesa baabwe baalinga bababuuza osuubira mmeka kati bwe bamutukawo n'agamba nsuubira buna tika namugamba twala eri I can even slap you obunolowooza nti no bwangu wali obufunyeeko so naŋŋamba mami nasaba katonda ne ŋŋamba katonda wange tonswaza omusomesa ono yagambye nti noobuna tabunsuubiramu nti nali mbufunyeeko nti tekisoboka njagala omuswaze that was him yabusabira kitegeeza I learned from him that esaala tugiwe priority nga tonnaleeta bizibu bya mwana wo kubikuba teacher njagala afune first grade sooka obinnyonnyole mukama ekiro then kumakya obinnyonnyolo teacher mugambe teacher naye twabadde twagala first grade naye abaana batafunye first grade ate n'abalala muzikubye omwana afunye 12 nga omuzadde ayagala 8 kubanga essomero lyagala bamugamba bakoma ku 8 abalenzi oba abawala n'omumalamu amaanyi n'omulaga nti she's nothing mwina abalala mwali mwabasalira enkoko nga ebibuuzo bikomyewo naye ono n'omulaga nti mubatwala out ono tebamutwala mbu kubanga yafunye 3rd grade kubanga yafunye 2nd grade nedda milka omuntu asobola okuva wonna waavudde nze nyina senior sigenda kugyogera naye yo omukyala yaŋŋamba nti nze ntwala ne ba 3rd graders ku lubanga yakakasa nti primary omwana bw'aba amanyi okwogera oluzungu n'okuluwandiika bw'ajja mu senior byawufumu primary eba yamuzimba kumutuusa wano kati atuuza omwana ono namugamba abajja ne 3rd grade mutegedde muyina okulwana awo ngenda okubuuliza waliwo omuzadde agamba nti omwana wange abadde mugezi azze ng'alaga nti ne buno obuna asobola obbufuna naye buzibu ki ate kati yakomyewo ate ng'agudde n'okusingawo buzibu ki ensonga nnyingi zezirwa ensonga esookera ddala omwana ono ayinza okuba nga obuna buno bw'abadde ajja afuna wateeka pressure ku tica alina okukuliyetinga embeera eyo okusanyusa omuteerako ssente nnyingi nnyo ku ssimu tica omwana wange kati tica ekituufu ng'alina kusanyusa ensonga ende obuna buno omwana abadde tabwewandiikira mu kifuba tabwewulira ensonga endala ebibuuzo bino bimaakingibwa abantu ab'enjawulo aba proofreading abalala ateeka mu kompyuta mulala awo wenyini basobola okukolerawo mesi nga balina olupapula olumu lwe bataabaze nga lwaki tebabibala anti kati the more papers you mark the more money you get so bamaking sasipi ate era jjukira tugambye katonda ya determininga gwe tonnalabako bitakomyewo
kati lwaki omwana wo omuteeka ku pressure ng'ebyamwe byakomyewo n'okugwa teyagudde tewalabye ennamba ennene yagudde 7 simanya biki babagambye emitwalo enamba is nene. Appreciate this child, appreciate your God nti omwana wange ebibuzo byakomyewo ate yagise alina obubonero obumutwala mu secondary okudda ku level eddako. Tulina abaana nga bagudde bagenda kuddamu, tulina abaana nga tebyakomyewo era bagenda kuddamu. Abo baffe buffe yes okisabire Katonda gaye Mukama tweyanziza obubonero buno naye mbadde nsaba Katonda wange omwana wange gye mutwala Allah nyimuyambe kaafune kino. Ebigezo bino ebya primary bitera kuba byankizo nnyo anti byebukutwala ku level eddako. That is why tugamba nti byankizo kubanga kye tuyita enkizo milka kyekyo ekikujja wano ne kikuzza ku walala nga you are not going to jump like ekinyonyi. Kubanga waliwo ebifo byogendamu ne bagamba ffe twagala ya performing atya mu P7 ne senior 4 oba okitegera yensonga lwaki abazadde kati bakizuula era abaana babateekako nnyo amaanyi wano ku P7 ne senior 4 kubanga biri balaba ebya senior 6 tebatera nnyo saba pass slips kutuuke okujja ng'ogenda kwesimbawo naye era nze nkimanyi nti ebintu bino bw'oba wakiteeka Katonda nga yatambuza omwana wo era oyo office mwagenze bajja kulaba nga bajja kumubuuza ebibuzo kuba kati nze olaba ewange when I'm recruiting my workers nyinza obutasasula obutadula nnyo mpapula ne sizifaanako nensooka kugamba ndaga kyoyagala nti ogenda kusomesa mwana ogenda kukola unumuli tulage kyoyina. The people you think nti tebalina waaka bamuyina empapula zokka size ziraga nti ojja kuba mukozi mulungi. Ekiraga omuntu mugezeemu abantu tubalabye nga zenga class helper olunaku kati nkuba kyakulabirako class helper yoyo omusomesa abeeramu kano keyonoonedde n'akafulumya kano keetaaga kuwa ku juice kano kakaaba yoyo class helper naye olunaku lumu Katonda n'aditamininga tica n'alwala oba n'afiisa n'agenda ewaabwe nebbi mpa kyakulabirako ne tugamba helper adding over tica agenda okudda nga ye agenda okubeera helper. Performance yo kiki kyoli obukozi bw'omuntu mpisa era mu kulwana ennyo nga tonnalwana nnyo omwana afune buna lwana nnyo omwana abeere n'empisa. Lwaki mpisa? Buli muntu z'ayagala zikuyisawo nze zinkoze obulungi milka singa sirina mpisa singa ndi kumpewo wano nedda omuntu yenna omwana waali badde olwana nnyo empisa nga tonnalwana nnyo na ku bubonero. Omwana wange oba mugezi ate yeetaaga empisa. Allahu akibaru. Empisa zisinga buli kyolowooza kubanga empisa y'eddiini yes banaagenda okutegeera by'oyina obuwombeefu buno nalaba empisa we zikoledde nga lockdown be yajja bwe batuggulawo emirimu gyataataagana mu butuufu nga tulina okutema ku bakozi naye ng'otuula ngamba Milka she's a humble girl gundi abalala nga mu butuufu baagala okukomawo naye nga tetusobola kubaza atayina mpisa tawangaalira wantu atayina mpisa alema omwana wo nga tonnayomba nnyo in fact ekyatibadde kitwala mu depression kubanga omwana wange talina mpisa not the max. Wow. Wali badde wera kino gamba ndabye abaana abataano bano benino n'omulaba empisa zibulamu Katonda wange ennyamba ng'okisabira nga bw'osabira n'obubonero bwanajja kubanga abantu bangi tebalina mpapula empapula bazifunidde ku mirimu. Somebody comes nga yatudde senior 6 awo talina gy'abeera talina byakola n'omuweero kaminga at the end of all n'omugamba do you know what ogenda in service otandika okusoma kino ng'olaba ebya security eri omwami waamu ka briefing awo katini naye ebintu abikola agenda kugundi okwo ku Google n'anoonya kino ali hamba abazadde bagamba the reception you got this time around panango oba yeyeyeye bamukuza bati abeera asimayiringa kubanga wamu briefing n'omugamba wano wootudde ku ttebo wano mukwano ebyokunyiga tebiriiyo at the end of all nga fuusa receptionist omulungi nga tumwagalamu bupapula agenda busoma nga ali wano. So ekitegeeza okufuna first grade mu bigezo bino ebya primary oba okufuna obuna it's not the end of the world. It's not era omwana wo tomutuga omwana wo tomuteeka mu depression waali badde omukonfaniga kubanga bannange abaana baffe nze I remember twali lumu ku MDD muwala wange ye third born ye first daughter kati baali bamanyi bagenda kusinga balina house babeera ebasingako akabonero kamu ebasingako bubiri naye yankwata bwati nga ndawe omwana wange bagenda nakufa mami adjudicator nga atandise okusoma
kati bwatuuka kuba nababiri wagambira ati ono anoonya bikyusizaawo ne mugamba tasobola nga ne munyweza bwe nti nga ndaba aggwawo kati byebibuuzo bya senior fo njagala bigende ebibuuzo bya candidate byaligenza okudda ng'okusindika message ng'omwana wo omulina kumpi kuba gw'ogenda kukozesa simu y'omuyambeko awe ngenda okubuuliza ebigezo bino we bijja nze nzijukira ebigezo byange bya senior 6 we byajjira nali mufumbiro nga nfumba nga ndina mugoya mmere bulungi nga omanyi obulamu bwa barracks kati taata wange nankubira naŋŋamba ebigezo bifulumye buli kye nali nkola n'enkireka omutima ne gunvaamu ne ntandika okutya ne ŋŋamba oba na performance ntya oyogedde nti olina okuba n'omuzaddewo nga mutudde ne musindika message wano bwe baba tebaba banja n'olinda ekiddako onyweze nze bwenkola gwe nga kansala nga abudabuda abaana bano bigambo ki byosooka okwogera n'omwana nga temunna pressinga kantu kuba nange nkamanyi mami oyinza obutaba na pressure oba ddadi naye nze omwana nga njagala kukusanyusa biki byosooka okumbuulira nemme kugenda kunyiiga kakati njakola kuwaka ekikulabirako kya mutabani wange omukulu alina obubonero byali asuubira okufuna ng'ate ayagala gavumenti emuwe akola na BCM kakati biology chemistry webale nnyo kati nasindika message kati in fact yabulako obubonero bubiri afune kosi gye yali ayagala naye kati nemukwata bwenti omukono engalo bwenti nenzinyweza nemugamba bisimilla tusindike message nga tumaze osaba kati mukusindika message omala kusindika message I pulled out the phone ndaba atidde nnyo ne mugamba naye singa Allah agera ne tutafuna gavumenti I don't know ne mugamba gavumenti bw'eneeba tekuwadde mmanyi Allah alina enteekateekayo wakiri tunaafuna basale wakiri nja kwesikambula nejjemu akasente osome medicine gy'oyagala ne sajjale yes wasookamu budaabuda yes kama mami sente ziyinza okuba ennyingi ne mugamba wadde nnyingi Katonda alina pulaani zaffe okuva mu P7 senior 4 Katonda alina pulaani zaffe so si bigezo bino bye biditamininga yes kubanga twali tujja tukyogerako nga yeeraliikirira okubala kyokka okubala kwe yali yeeraliikira kuyasinga okukola era nawana okumukwata nga nze mmanyi okubala kuno kulabika tekugwenze bwakola ki bwakwagala ng'akwinamu gwe maama ndaba naawe taata ndaba naawe ali okumpi n'ono candidate oyina kinene nnyo kyosobola omwana asobola okukola kusingirawo abamu betta abamu ne badduka n'ewaka munyweze mugambe Katonda ali naffe kubanga nze kyemmanyi omuntu amanyi nti Katonda ali naffe amanyi lwaki tufunye 12 era ayina lwaki nze byonna mbyogera ne kati nakawala kange akatudde nnya naye nako kagamba nekagamba kakkana amanya simanyi kubanga I want to be simanya lawyer negamba nedda Katonda oyagala lawyer naye Katonda ayinza okubanga alina ekira kyagala obeere tikyanga maama wo Katonda has our plans don't get togwamu maanyi naye gwe wenyini omusajja kwogamba bona batakufunye boti ngokola boti ekirala ffe bennyini bannange let me tell you these children are a photocopy of us kifaananyi kyaffe kyennyini gwe wali obikola otya osuubira kuzaala malayika nga gwe naawe toli tukyeteekemu ebintu bino naawe nze nyina bwentuka nengamba mu Olive nenzijjuke nengamba banaye olwosabukiriza nnemanga naye nga tesizaalibadde tezinnema kati omwana wo naye bw'aba ajje ng'olaba waliwo ebitatambula bulungi gwe bufuna mmika ate era osobola okubanga gwe wali nga oyita nnyo ne bikola reverse ng'ate omwana wo tayita naye Katonda alina pulaani ze naye omwana oyo eyafunye 20 abantu babadde bonna balina okujja baani bonna bambi bamuwerekerako akaba aja ati kansala oba you repeat P7 nengamba you girl how old are you? You are 14 why should we repeat nga 20 yina ywe tutwala kuba ina dream sukulu tutangazeekaawo omwana omuwala tasobola kudda mu kilaasi lwa myaka tubayambako bwe baba nga si ntaanya nnyo entaanya ogitegedde kati for example tusobola omuzaamu nga byabuze nga yafunye 36 nga tebyakomyewo nga ebyo naye tosobola kuddira mwana muwala otandika okumuza mu kilaasi ng'alina 20 nga 20 amasomero mangi aga secondary agawerukwami nga ba 20 tumuvemu eri dream sukulu mugende mweno
Buterevu oli ku Spark kumacha tutunulidde pressure ey'abaana gye bafuna nga in case ebigezo bino munnange tayitidde mu grade gy'abadde ayagala okuyitamu eriggwa omuzadde eri omwana awamu n'amasomero. Mutukkirize tuwummuleko bwe tukomawo tugenda kuba tetweyongerayo n'emboozi yaffe ey'olwaleero. Buterevu omulungi ali ku Spark kumacha kulisaayo nnyo mu Bulango tuyingidde ate mukadde kaffe akasemberayo ddala ku programu Spark kumacha olunaku lwaleero naddala mu kanyomero kano aka emboozi y'eggwanga. Njagala okujjukiza nti essomero eriteekamu ensimbi okubeera ku mpewo za Spark TV ly'essomero lya Vision for Africa High School, ssomero lya O ne A level lisangibwawo Mukono Nakifuma. Gw'oyina omuzadde alina omwana atudde ebigezo bya P7 munnange bakubira essimu oba ogendeyo ku kampasi yaabwe Mukono ojja kuba ofuna ebisinga. Essomero lirina buli kimu omwana kyeyeetaaga okubanga afuna asobole okugasa eggwanga lyaffe Uganda. Ate munange lisomesa new curriculum era nga bano bagitegeera bulungi nnyo. So omuzadde bettanire nnyo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ku Spark kumacha tutunuulidde pressure abazadde gye bafuna singa abaana tebayitira mu grades eza waggulu naddala ebigezo bya primary. Tetunulidde bazadde bokka, tutunulidde abaana, tutunulidde n'amasomero era nga Hajjat Zamzam tubadde tetunagenda mu break abadde ayina byatangazako ng'agamba nti eno this is not the end of the world. Ebigezo bino tebidetermininga future ya mwanawo gw'omuzadde wabula tugenda kuba tweyongerayo mu nsonga eno era ayongere okutangaza ku pressure abaana gye bafuna singa tebayitira mu grade za waggulu. Obadde ogamba nti olina omwana gw'okansolinga essaawa zino zennyini ebigezo byakomyewo naye abiri ge yafunye ate ye gamutadde ku pressure. Ate ninamu n'owabiri mu essatu. Baana be balina pressure abazadde kubanga bazimba mu mwana ono ekintu nti ffe mu famire yaffe abantu bonna balina kuyitiramu eyo high school. Teri yali aguddeko. Tewali kati ate abiri tegamutwalamu eyo high school, the so-called dream school. Kati omwana n'abeera ngo naye yennyini pressure gye bamutaddeko bamulabanga threat at home. Naye nga Oh yeah. First pound yakola bwati n'agenda egindi. Essomero eryo ffe mwe tusomera. Yes. Era ogenda kufindinga right now ebibuuzo byakoma waliwo abazadde nga taddanga ku mulimu akeera akubira abantu bana amasimu mukyala buyungu olina omuntu gwamanyi mu ssomero X nti anti munange omwana yafunye 16 ate bangambye mbadde njagala tusobola okuyita eri ebbali namudde tumuyingiza omwana abazadde ffe abali corrupt. Ogenze n'okyogerako abakyala abasinga ennaku zino essaawa zino we twogerera bali ku pressure. Pressure lwaki bamuliko. Wali omwana bwe yali atula P7 waleeta ebintu byonna byonna n'obiyiwawo. N'oleeta ebimuli, n'oleeta biki, n'olaga abantu ono owange. Ebimuli ebya ssente simanya biki. Keeki n'olaga ebintu ebyo. N'omuteeka ku mutimbagano. Ne bagamba we are waiting for the results. Mu comment section. Kakati baddamu ne bakazzayo ne bagamba can you post the results ng'otya okutimba abiri. Okitegedde. So nge pressure eno yaki bannange. Omwana wo bw'aba tayisemu tafunye bubonero bumutwala mu dream school mugende mu average school Katonda alina pulogulaamu z'oyo omwana nakugambye life is an exam is a paper ikibuuzo everybody has to do hers kiddemu obulamu bw'ensi eno lupapula kigezo buli omu ayina bw'agenda okukiyita oba okukisoma akiyite ne bwe baba balongo tebasobola kufuna bubonero. Nina mukwano gwange omwana w'omu yafunye 5 omulongo omulala n'afuna 7. Buli omu alina ekigezo kikye. Buli omu alina ekibuuzo kye eky'obulamu bwe ekigezo kye. Ate tubiyita mu ngeri ya njawulo. Ate Katonda gw'omwana wo muteeke mu Katonda omugane nti obulamu bw'omwana wange ono Mukama gw'obuyimiriddemu. Hajjat Zamzam wangi ndi muzadde nina omwana nina essomero lye mbadde njagala agendeko naye tebaamuwadde nina pressure zinkuba ontaasiza otya nga ggwe abudabudde abazadde n'abaana.
essomero lireke Katonda yategeka nti omwana ono ekibuuzo kye eky'obulamu bwe tagenda kuyitirako eyo agenda kuyitira eno kubanga tugambye obulamu anekizaamu buli omu agiyita bubwe abaana bonna bayise mu eri essomero ono owokutaano Katonda tabiwakize out naye ate don't forget Katonda alina lwaki ayagala ono ayite ku mulina ery'enjawulo era obuuli awo eyo mu ly'enjawulo jajja ate okuva afuuka ow'amaanyi asinge n'abaana abaayita mulino kati nze akikaka ne ŋŋamba nja kugula bwekiba kifuuka nkigule tokaka mbeera tulina amasomero agasobola okutwala oyo owe18 tulina amasomero agakutwala oyo owa20 nina omuwala wange omukyala wange ankolerako ewaka wange akola ku ssomero yange akaana ke nze nkakuzizza kafunye obubonero naye ne katya nnyo ke kamu bwe nabadde nkansuulinga ne kagamba Mary ne kagamba mise nanno saba kanako kalina dream school kabadde kalina likagala asimanya ne mugamba batusuubiza basale bajja ku ssomero ne babasuubiza ne mugamba lino liganye ffe tufunye eno grade yaffe tugenda wanera twagenda jjo ne tusaba ekifo ine good school kati tulinda kusimanya 16 lwe batugambye okutandika pressure nevaawo omuntu yenna alina olugendo lwe and the journeys are different and tewali agenda kuluyita ku lwamunerwa kuba nti obulamu pepene y'obulamu osobola okuggyako amagezi ewamunno tonabeerako ku ground nekikusanga ng'oli mukyala toli namba toli wekka omwami mumuliko babiri taata naye yagambye nti ayagala abaana abagezi omanyi pressure ebeeraawo nga n'aboolina bonna batudde gundi yeemu bayina bambi saba Mukama Katonda abagumye bayina kye bayitamu nti n'omwami yennyini agamba ayina abantu aba oba aba ayina bakandidate aba ayina owa P7 ayina owa senior 4 ayina abamukaaga babiri oba aba P7 nga muyina mwenna bamaama bonna muyina bwe mwafuna awo embuto mwenna ne babasindikayo kati that comparison naye era ekyo gwakikola olimba mba n'abantu banjawulo kati dadi ayinza okera ku makya n'agamba nti ababo sigenda basasulira bagudde ekyo nkikola nti awo ojja kunoonya basale oba naawe weeyambe ne America this time round ndaba abakyala abo abali ebiseera bisinga nga muli bangi ebiseera bisinga ebintu bya ssente bino tebaba nnyo na kizibu tekiba kizibu omukyala naye olusi baba bamuterawo ebibye sponsor your child anti abaana batera bakomparinga ne bagamba abooli bagezi abono bali awo bwe batyo kati abaana ne babeera mu pressure ekyo kikyamu daddi mukwano gwandaba okomparinga abaana ba zaamu buyungo omulaba small woman nyashires naye oyina ate Milika nyashifuulu we are different kati ate oyinayo oli oba bamufuulu kati you know we are different. You have no reason lwaki atonteeka ku pressure nti ate wange tiyabikoze nga naawe wenyini ondaba bwendi Milika gwo comparing abaana ba Milika nange nyinza nokwanga nze simanyi na kusayininga sente okitegedde obwongo bwawukana era nga abantu bwe twawukana nyinza okuba nze abange benina bitambula ng'abomulala tebitambula betaaga kukwatako mpolampola gwe kyoba okola gwe nga taata teekerayo abaana bo ssente kubanga tetulina wetusanze sirabanga muntu yawandika katabo n'agamba nti no family ayina abaana 8 naye abaali bafuna zi first graders they are the most useful one in the family families zirina abantu baza ab'enjawulo naye buli muntu alina omugaso gwe era obubonero buno Katonda amanyi lwaki ono alina third lwaki ono alina first lwaki ono alina second. So don't pressurize the children omwana atuke n'okubanga atya n'okugenda ewaka kati abaana balina amasimu ebibuuzo bye bagamba nti bikomyawo abaana bennyini bebeesindikira ng'atya n'okugwira maama waali ku mulimu nti mami ebintu bikoze bwe biti ne bwe biti. You get my point? Omwana tomuteeka ku pressure wabula gwe kennyini gwe first kansala we bwe biba bibanemeredde mujja kunnoonya nze mukyala bingo abaana abo balaba abaana omwana ayinza n'okuba nga abadde asuubira 7 ate n'afuna 4. Omwana ayinza okuba nga mulowooza oyo wa second grade ate n'afuna 10 kubanga essogolero project eno ey'ebibuuzo mweyita mu mikono gyonna ate tebamanyi n'abaana bamwe tebamanyi baana baffe ate omuntu ayinza okutuuka n'abalabulala na you know ne wabaawo ekitagenda bulungi omuntu ayinza okuba nga bamukubidde essimu jjukira oba ayina stress ye yabadde bamaze omukyala we amaze okukyankalana
obudde obugenda for marking exams ne butuuka. Awo wengenda okubuuliza tulina curriculum eno empya. Curriculum eno empya naye ekyatunuulira buna omwana okuba nga yayise. Twabadde wano ne Commissioner Tony Mukasa ng'agamba tukomparinga tutya curriculum empya n'enkadde biyina enjawulo ku performance. Njagala tutangaze ku nsonga eyo. All level curriculum eyo gye baakyusa. Curriculum eyo kati guno omwaka si bano si be bookubiri. Kubanga tujjukira bali aba last year be baali basooka banze nyina abaana bange. Babana bagenda otula au senior 6. Bebasooka kati this is set yakumeka yakubiri. Ate bagisanga mu senior 1 ne batambula nayo. Nti curriculum ene ebiseera ebisinga omusomesa alina okubanga kyagenda okudelivaringa to the child akyekakasa. Naye engeri gyeri nti system ekyali mpya you finding nga n'abasomesa nabo abamu wakyalimu ekibulamu. We need more workshops naffe tukitegeere. Oba oli awo curriculum eno yeetedde abaana bano ku pressure. Pressure ebaddewo all along. Kuba ba students tebagitera kuba nange nganze curriculum eno sigitegeera byemanyimu bya sikiri ngezaako bitegeera. Ekyatutawaanya kubanga ndaba amasomero kati olaba ebya P7 tebyakomyewo. Buli ssomero likola meeting ey'abazadde ba senior 1 okugezaako okunnyonnyola abazadde. Yes, kati eno curriculum okumanya nga si ekyalimu nnyo kubanga all along tetubeerangako mbeera ya kuyita abazadde oba nnyonnyole. Bwe tubadde tusomera naye tubadde tusomeseza abaana nga tebatuyita kutunnyonnyola biri ku ripoota bitegeera ali strong wano ali weak. Naye kati birimu A plus simanya B byatabuka. Commissioner yagambye oba oli awo ng'abaana bano pressure weva. Omwana tabitegeera omuzadde tabitegeera nga kwotadde n'abasomesa. Mu butuufu bwayo Hajati curriculum eno yali erina kubeera etya oba yali erina kutandikira wali erina tandikira ku baana aba P7 nti wa P7 ayingidde senior 1 atandike nayo oba curriculum eno bwe ngikompeyaringa feno nga mu nursery kubanga ebintu by'okusoma ogeraageranya. Mu nursery bw'oba olina system gy'oyagala okuleeta ogitandikiza mu baby. Kati for example nze wange abaana boogera English with accent, water, teacher, a baby, table. Ebyo osooka kusomesa musomesa abeeremu ne ka accent abimanye anyole then abidelivaring. Naye oba oli awo curriculum eno kati abantu abamu baafuna abalala ne batakifuna abasomesa bulungi ate information oluusi ogijja ku head gwe basindisa eri mu musomo nti manyi ejja kumala ekole naye letas I would advise buli head buli ani ageze buli gwe kikwatako tubeere ku same page. Okwongeramu abantu aba traininga abasomesa. Tugezeeko naffe ba teacher okweyamba tugezeeko kuyingira mu workshops eziba zitegekeddwa concerning this curriculum. Kubanga yatuyitirirako kati waliwo amasomero yatebanga mu mwana agende n'essimu. Waliwo amasomero yabaga abaana batwale computer. Kati ate waliwo abatabisobola. Are you getting my point? Buterevu Hajati. Yes. Waliwo essomero liri offe ekiboga bamusuuta tetubi. Waliwo essomero liri nga terituukana na bino. Kati ekyo nekireetera curriculum ono okuba nti ekyayina ebibulamu. Abagitandika twabalaba baayita naye babagira ne bagamba bati balina kyeboga result 1. Kati abazadde ne balaba result 1 kakati ne bikulemu tegeera tuli balina we batugamba nti curriculum eno ekera ku macha ate coursework balina bwe babagambye group work n'ayita wano ne bajja ne bagattagatta okubeera ddala eno wansi. Yes. Waliwo waka gwe bakompilinga ku ssomero ne tumuweereza ku UNEB era waako yatandika mu senior 3. Kati olwo kyobola abazadde olumu batya ne bagamba omwana kakati essomero balabika bamugobya ate banamugoba bwe naamukyusa. Bya senior 3 batuuka ku senior 3 jjukira balonda subjects. Kati subjects ze balonze ne batandika okuzimba waako oyo n'okumuweereza eri ku UNEB
UNEB kwegenda okugattira eno curriculum empya egamba nti eyambako omwana obutakuraminga okubeera nga ali hands on okubeera nga bwasobola okufuluma wabwera eno ate ali job creator not employee oba okitegeera naye kyenjagala okubuuza olunaku olwaleero gwenga abadde mu baana bano era omukugu skills ki entuufu ze tulina okuteeka mu baana bano nti ne bwe bukera ku makya nga toliiwo omwana ono asobola okwetengerera yekka. Omwana ono omuyizi omuzadde yambako omwana wo milka determining the child's future omuzadde akirinamu omukono munene atya waneewaka nze njiyita family job kyempita family job nze ng'omuntu kyekintu ekivaamu sukulu fees z'abaana bange kitegeeza oba oyina kyalaani sikiirw eno muto agimanye bw'oba nga oli muntu wa kompyuta omwana waabeere ng'amanyi okutayipinga n'okufulumya bw'oba oli muntu wa hairdresser oba musibi wa nviiri muwala waamanye kannassatu ne mutabani wo bw'oba oli wa kyalaani makanika omwana waabe ng'ayina knowledge okola ku TV kati bw'oba okola ku TV omwana wasobola okutandika okubeera nga akulietinga stories scripts muwe ku mawulire asomeko n'okutandika okumuzimbamu ekyo kiki kyayagala okubeera kuba nakyo kikulu kino ekyaffe bw'oba musawo atandika okukansolinga awo bw'okansolinga atandika okubeera omukazi omuyonjo awo obusawo buno busobola okuba nga tajja kukuba mpiso naye nga asobola okulabirira abantu nti omuntu yazadde omwana we amuleeta agenda ku mulimu asobola omulabirira nga kivudde waka zezo skills ezimu ze njagala omwana ave waka nga azimanyi era bw'anajja nga alina zamanyi bwe tunaatuuka ku ssomero ajja tuyambako abantu bakola ebizigo abantu bakola liquid soap abantu bakola bar soap abantu bakola amanda simanya ne bagakolamu olusenyente ne balukolamu ebigenda amanda abantu balina bye bakamula ewaabwe abantu bakamuzi ba juice tuluka emikeeka abantu bakola simanya baluka emikeeka bye mudibya omwana bya ave wano ng'abimanyi kubanga sikiru zo ssomero ekisooka ziri expensive ozisasulira oziteekawo amasomero agamu tegazisobola era bambi ne bawumuzika nga bakoze kyebalaba nti kyekisoboka kyebasobola ate tebagenda kuyimira bagamba abazadde nedda temujja era ffe oli mukubi wa bulokwa omwana wabiyige oli muzimbi mutabani wono yetudde P7 agenda akuweereze abeereko pota yes kati nze abaana bange mbatwala ne batutambula ddo tuddo nga tunoonya abayizi era omwana wange with customer care ne bw'omuvuma twabatamu akola mutya nedda mukwano fe aba golden balls tusomesa omwana reading labako ku kitabo kyaffe yes naye omwana togambe babagalira mu kikomera babeere omwo ku TV nedda atandikire ku guno omulimu gwe mwine ewaka atandikire lwaki tulina ekiraalo ky'embuzi ng'olina abaana lwaki tulina akama amata ng'olina abaana abalenzi nga tebamanyina kumirikinga ffe gye twawangalira mu byalo baatuyigiriza emirimu gino egy'okukakaalukana bw'ofuna ogw'okutebo ate ogukola nnyo kuba wakula ebintu byakunoonya ebintu ku ggaali ekisawo ky'ebijanjaalo oba ekikutiya ky'emmwanyi so omuzadde yenna sikiiru eno eyawaka njagala kugiraba nga eri mu mutabani wo ng'eri mu muwala wo. Hajjat Zamzam twagala kujjawo pressure eno ey'okunoonya essomero omwana gy'agenda njagala kubuuza ani alina okunoonya essomero maama taata oba balina n'omwana alina okubyenyigiramu lwaki balina okubyenyigiramu nakirungi ki ekirimu ekyo anoonya essomero balina kuba basatu ani kakola bibuuzo maama ne taata ne mutuula ku tebo tiwabadde oyagala ssomero lino daabuliyo naye obubonero nga tebututwala kuba waliwo abantu nga essente si kizibu kyabwe ng'omwana ayagala essomero n'omugamba obubonero bwe bunaaba bukutwala amuwiringi tupe naye essomero mulyagala nina komenti emu gyentera okugamba abavubuka nti waliwo amasomero ng'olina okuba n'empisa n'oba n'amagezi ne muba ne ssente byonna bisatu ng'obikola ki obina maama waalina ssente toyina mpisa essomero likugoba muzadde waalina ssente toyina bwongo buleeta bubonero bwagala
tojja kuyingira oba bw'osoma n'otatuuka ku their average bakugoba. Kati olina okuba n'ebisatu ng'essoma teritwala batalina ssente, teryagala batalina mpisa, teryagala bataperforminga, so you have to be with 3. Naye omwana wo bino byonna abirina. Mutule ku table. Yes, obubonero mubufunye, essente weeziri n'empisa, alumbe mu ssomero ery'ekirooto kye. Okay. Naye naawe omusajja ate esobola ogamba n'ogamba essomero lyo lyagala naye togenda kusobolayo kubanga toyina mpisa, bagenda kugoba nga twakateekayo ssente empitirivu. Empisa. Ng'omwana w'omulaba amamaala. Because it is very bad to say that I don't understand him. Mutegeera omwana wo. Gwe ng'omuzadde. Yes. Tuba tuli mu kwekaza. Ekitongole ky'ebyenjigiriza kyavudde okuviira ddala ebibuzo ebyakomawo ne kigamba abazadde ne kibakubiriza nti abaana babatwale mu masomero ga gavumenti enkola ya UPE bonna basome. Gwe nga gw'okyogerako ki? Amasomero galinga restaurant oba hotels oba clinics. Waliwo gye tugula panado 100, waliwo gigula 1000 epeka emu, waliwo gye bagigula omutwalo empeka egyo nga byonna bikola omulimu gwa painkiller. Restaurants waliyo ali ekikomando emmere ya 10 ezo sadukatogo nakkuta, waliwo ali ey'omutwalo, waliwo ali ey'e10, waliwo ya 3. Kati it would be better n'ogenda weya yowa pocket bironguzi n'omwana wo obubonero bwe bumutwala. Bwe baba bakugamba etwala mu gavumenti nga mu butuufu enfunayo ya gavumenti yanguwa. Nze bwe ndi kansala nyina n'abazadde bange ng'abaana babe bamalira wange nassale ne babatwala mu bonna basome schools ne bafunirayo obubonero. Obanga nze mu advise nga ne mga togenda mwero tojja disobola. Genda wali ku St. Teresa, genda wali Kamaanya. Because I stay at Bunamwaya. Those are the government schools that are near. Ne mugamba lumbaawo. Ng'omwana we yafunye 14 ne mga yangu odduka ogenda ekitebi. Kubeera yonna basome gye tulina ya secondary tulina. Ayo zangu ye ku kyalo. Lwaki wepambana n'amasomero ag'amaanyi agagenda kusaba sente uniform yokka y'essomero ya private ekitebe ogifuna n'osasula ne fees n'ovaayo ng'oli niiru. Lumba mu myaka gy'okola ki? Gy'osobola. Ye buli ekyo kyo nange nkyadivayizinga. Bw'oba osobola mu golden balls jangu, bw'oba osobola okubanga ojja kugenda oyogereko ne teacher akusalireko nakyo kikole. Kuba private schools basalirako. Yukama nditoko nokama munayo mwana wange mugezi naye ayagala ine essomero tusalireko. Okay. Hajat Zamzam tweyanzizza nnyo naddala buli lwe tukuyita abazadde obakolamu omulimu ogw'amaanyi era n'olunaku olwaleero olina bingi by'otuyambyeko. Pressure yo nzikiriza abazadde ekkakkanye era twebuuliridde era tuyize. Ngenda kusaba obeeko kyolekera omulabi wa Spark TV olunaku olwaleero. Kasembayo mbeebaza aba Spark TV mwebale kunkyazanga naye omuzadde yenna bw'olaba nga bikulemeredde noonya kansala mwogere ekyali badde ekikulu mu byonna somesa omwana wo how to pray naawe musabire kubanga prayer teyina kijirima. Prayer kyoyagala omwana waabeere bw'oba obadde olina essomero lyoyagala nga tebali bawadde saba Mukama omugambe Mukama tusaba ebirungi obituteere mu ssomero lino ly'otukkirizisiza nti ly'eryaffe lye tusobola mu nsimbi ne mu bubonero bwe tufunye. Prayer mubeere bulungi mwebale kutulaba. Butserevu Spark kumakya bwetyo etambudde olunaku olwaleero nsuubira omuzadde olina kyoyiza agambye weewaawo abaana tubasomesa naye ate omusingi ogw'eddiini omwana ky'anaabeera Katonda yekka yakimanyi. Ssomero si lye liditamininga ate ebigezo si bye biditamininga oba ne performance y'omwana wabula omwana kyasabira ate Mukama kyamwa. Sigenda kuba nga nsukawo Milka Irene n'olwaba nange Kefas Mayumba ne Ahmed Wahab tusinkane olunaku olw'enkya musibe bulungi mweraba.